بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه دائما وأبدا. أقول وبالله التوفيق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب يا رب يا رب العالمين، اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumwebaza nannyini byengera bini'matihi tatimmu salihat. Ku byengera bya Allah azza wa jalla byalina tatimmu salihat. Oba olyawo mwatuyisiza otuwa obusobozi okubaako n'ebyo bye tukoze ebirungi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah kyakuwadde obulamu nga nange masikini bw'abumpadde. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah kyakutadde mu mbeera oba olyawo ne munno zaalimu naye nga tomanyi, tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Musaba Allahu azza wa jalla asobola okusaasira n'emirembe eri ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, arsalahu Allahu bilhuda wa diini lhaqi. Allahu azza wa jalla gwe yatumira ajje gye tuli atulage ekitangaala nga bwe busiraamu, atutaase enzikiza nga bwewo obukafiiri oba okuwakanya Allahu azza wa jalla. Tumusaba Allah azza wa jalla atukuumire eddiini yaffe y'obusiraamu, era atukuumire ku kigambo ky'obusiraamu nti la ilaha illa Allah Muhammadu rasulullah. Kye kigambo kyokka ekyayisa omubaka nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama, omusaayi gwe yayiwa. Lwaki? Litakuna kalimatullahi hiya al-ulya wa kalimatu alladhina kafaru hiya as-sufla. Ngayagala ekigambo kya Allah, kigambo kya Allah la ilaha illa Allah Muhammadu rasulullah kibeere ekigambo ekyawa, n'ebigambo ebisigaddeyo bibeere ebyawa. Kyova olaba nti ekigambo ekyo bw'okyogera byonna ebibaddewo nga bikontana nakyo birina okuvaawo. Bw'otabijjaawo ofaanagana ng'oyo atakyogedde. Lwaki? Kirina ebigambo byekibanja okuba nti bw'okyogera bivaawo. Sibe kiri? Kale kyazikola ki? Ne wasigalawo ezo zokka ezikwatagana nakyo. Mufuna bulungi? Empisa zonna zivaawo, ne wasigalayo ezo zokka ezikwatagana naki? N'endya gy'obadde olya naye evaawo, ne wasigalayo endya gy'olina okulya ng'ekwatagana n'ekigambo ani? La ilaha illa Allah Muhammadu rasulullah. Olaba? Kale olaba n'enfuna naye evaawo, n'oyingira mu nfuna ng'ekwataganya ddala bulungi n'ekigambo ani? La ilaha illa Allah Muhammadu rasulullah. Kitegeeza nti kigambo kye kisembayo okuba ekyaki? Ekyawaggulu. Abali obulungi, singa ngamba nti mwanike emikono abali obulungi muyinza okutya okuwanika, naye abali obulungi nsaba Allah bakumire ebyengera ya rabbi. Abali mu mbeera nga si nnungi nsaba Allah azza wa jalla abeere nga abagumya, ate namwe mugambe nti alhamdulillahi rabbil alamin. Nayogerako ekigambo kino mu 2017 naye mbajjukiza abasiraamu abalungi nti eno ensi gye tulimu twali tusoma mu kitabo kyaffe ekiyitibwa la tahzan, tonakuwala. Ti eno ensi gye tulimu nsi ya nnaku mmeka? 3. Kwabo bonna abali obulungi oba kwabo bonna abali obuki? Ensi ya nnaku mmeka? Mujjukire ekigambo ekyo. Lwaki nkizeemu? Kuba njagala muddemu era mukijjukire, neme kwewanambu ekyo nakimala ate ng'embeera gye tulimu yeetagisa okukikola ki? Ensi ya nnaku mmeka? Kubali obulungi n'abali zennaku ki ezo 3 wanje? Kiweddeyo? Bwe nti bwe nabyogera mumpayiriza naye nga kimwogedde muyingidde mu 5 ku 100. Ensi ya nnaku mmeka? Innama dunya 3 ayyam. Ensi ya nnaku mmeka? 3. Al amsi olweggulo
ishnahu walan yaud, olweggulo twaluwangadde teruyinza kudda, oba walidde oba tewalidde terusobola kukola ki? Olwo alhamdulillah wakoze ki? Kwoyo yabadde obulungi neyabadde obubi, olweggulo lwakoze ki? Ani aluzzeemu kubanga yasuze enjala nga ye lwali ali mu lwakuna aliko omukono? Kweggulo sente zambuze nnyo terwagwedde. Al amsi ishnahu walan, lan yetegeeza nti forever and ever, walan yauda teruyinza kukola ki? Olwo lumu. Wal yawm, n'olwaleero naishuhu tululimu, walan yadum teruyinza kubeerawo lubeerera. Oyagala toyagala enjuba erina okugwa, ate bwenaagwa luba lukyaliwo. Ezo mmeka? Wal ghad, n'olwenkya kwoyo ali obulungi n'oyo ali obubi, gwe nsinga okwetaaga ennyo ali obuki? La nadiri aina sanakun, teri amanyi wagenda kubeera nkya. Kwona ali obulungi n'oyo ali obuki? Baasi kitegeeza ki ekyo? Muddo wa Mungu. Kitegeeza ki Musiraamu? Kasita okkiriza ennaku mmeka? 3. Lekera awo okuba ne stress mu mbeera zonna z'ofunye mu buwangazi bwo. Tolina kyozitowa nnyo. Ozitowa ennaku mmeka? Ebizibu byonna by'ennaku mmeka? N'oyo ali obulungi ali mu nnaku mmeka? Olweggulo lwamukoze ki? Natera Musiraamu yasinkana Ziti Bujuuko nangamba seeka nziryamu kintu ekyo kiddemu kimpandiikire. Nga nti oyo ali obulungi bwabanga yalidde ennyama nga nze nalidde muwogo, ffenna byawedde. So kiri? Ku lwokuna eggulo yalidde ennyama ne muwogo, balina equals ki? Byakoze ki? N'olwaleero ono asibye obulungi nange asibye obubi, terugenda kubeerako lubeerera, lugenda kukola ki? N'olwenkya oyo omugagga, wallahi omugagga tamanyi bigenda kubeerawo nkya. Wama tadri nafsu madha taksibu ghada wama tadri nafsu bi ayi ardhin tamut. Teri amanyi wadde ayina edduuka mu Kampala erisinga obunene tamanyi riziki yankya gyagenda kukola ki? Kati ate gwe atalina dduuka ogimanyi? Temwenkanyekanye ali obulungi nali ki? Gwe atayinaawo olwaleero tomanyi byogenda kufuna ddi, n'alinawo tamanyi byagenda kukola ki? Kitegeeza n'olwenkya oyinza okuba nga alinawo yagenda okufa, atalina asigale nga muki? Nga mulamu. Byonna buyinza bwani? Tutebenkeze emiki? Emitima gyaffe tumanye nti Allahu azza wa jalla bw'atyo bw'asiise, Allah azza wa jalla bw'atyo bw'atugabidde. Kyakuwadde ky'oba okola ki? Ky'oba ogenda nakyo. Nja kukuwa ekigambo ekisembayo inshallah mu ngeri bw'etyo ebadde ntandikwa, nja kukuwa enkomerero yaki? Y'ekigambo ekyo. Allah kyakuwadde ky'oba okola ki? Ky'oba ogenda bw'atyo bw'asiise. Mwali musise ku binyeebwa, so kiri? Yas'aluhu man fi samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi. Bana Abasiraamu zino embeera zetulimu mubeere nga mujjukira aya ezo, temugenda kubonaabona. Mugenda kusaala nnyo okusinga muganya okusaala ng'embeera ekoze ki? Yas'aluhu man fi samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sha'an. Allah asabibwa ebitonde byonna ebiri wansi ku ttaka wano, omuli embwa n'eyembi n'abantu n'ente n'eki n'embuzi. Okiwulira? Byonna bisabaani? N'ebinyonyi n'ebiri mu bbanga omuli zimalayika, byonna bisabaani? Naye Allah aga nti kulla yawmin huwa fi sha'an. Buli ddakiika eyitawo Allah abeera mu mbeera nki? Ndala. Togwamu ki? Buli ddakiika eyitawo, si buli ssaawa wabula buli kati kyakakola ki? Allah abeera mu mbeera ki? Kitegeeza kino alina baawa ate alina bakola ki? Alina baawa alina bakola ki? Bajjako. Nsaba Allah tuteekemu abo bagenda okuwa ate atukumire byatuwadde ya Rabbi. Tebenkeze omuki? Omutima gwo. Mbadde nkuddemu kati ni 2:17 nayogera ku bigambo bye nti Basiraamu twegendeeze buli mbeera weekalwamuko bweti. Jjukira ebigambo bino nti Allah buli mbeera akola ki? Bwe tuba tusiika ebinyeebwa towumuza mukono, si bwe kiri? Waliwo ttaimu lwetuuka nga waliwo ebinyeebwa biri ku bottom wansi, ku kalayi wansi, bibeera biti ebyo? Biba bisiirya, si bwe kiri? N'otabula ne bidda luddawa? Ebibadde waggwe ne biddawa? Ne bino bikola ki? Bw'atyo Allah ali mu kutabula. Mukize ntabula yaani? Atabula, ali mu tusiika. Oba okyali ku kalayi wansi, kkiriza nti kusaawa eyo yakubeera ku ki?
ajja kutabulodde kuki saba Allah tuwembere nnungi ya rabbi. Tutandike bismillah. Bwe twayogera ku lwokutaano luwedde nga twogera ku nsonga z'amaka, twalina ebibuzo bimeka? Bibiri. Ekibuzo ekisooka, mukazi afumbirwa musajja ki? So kyali omukazi alina kufumbira muki? Musajja ki? Ne tunyonnyola ensonga eyo okumala essaawa ndozange emu neddakiika ezagwamu. Omukazi yandibadde agenda okufumbirwa, yandironze musajja afaanana atya? Ani amujjukira obulungi? Wangi? Kale tumuleke. Naye twagamba alina okuba wangi? Yogera. Waliwo obufumbo wakati w'omusajja n'omuki? Naye obusiraamu bwalamira buli omu okunoonya omukyala, omusajja anoonya omukyala omulungi, sibe kiri? N'omukazi anoonya omusajja omuki? Twali tulaba dawabitu al ikhtiyari, olina kusinziira ku kyokulonda. Omukazi asinzire kwani? Kikyalina kyatunuulira minzaani ki? Katimba ki? Munfunye bulungi? Katimba ki kalina okutunuulira kwoyo omusajja gwayagala abeere nga ye shariki, yagenda okuwangala naye bulamu bwaki? Bw'obufumbo. Twalaba alina okuba nga alina al aqidatu as-sahiha, nga alina enzikiriza enki? Enzikiriza enki? Nga alina empisa z'eddiini yaffe ey'obuki? Ey'obusiraamu. Twakulembeza akida kubanga y'eddiini, sibe kiri? Oyinza okufumbira omusajja ng'omulengedde nti alina byalinawo naye nga wallahi alinayo n'ekisenge kitaggulwa. Gwe n'otunuulira byakola ki? Naye nga alinayo n'ekisenge kitakola ki? Nga mu byalinawo alina n'ekisenge kitakola ki? Mwannyinaze newankubadde oyagala nnyo ebigwa bitalaze, naye bw'omala okutegeera nti oyo alina bingi naye alina ekisenge kitakola ki? Togenda kumuwa mutima gwo, kubanga eddiini y'obusiraamu tekola ki? Tekukkiriza. Eyagala ofune omusajja ng'alina enzikiriza enki? Ng'omusajja alina ku mpisa z'abaki? Za al-istiqaama wa salaha, nga musajja mutebenkevu mu bigambo bye n'essaaye, musajja mwogezi w'amaki? W'amazima, ng'alina obuvunaanyizibwa obusobola okukulabirira gwakoze eki? Amu abalongoofu nga boogera ku mukwano guno. Mukwano mugumanyi? Asiraamu, salaamu alaykum. Omukwano mugumanyi? Gufaanana gute? Buli obugabo buwandika ku katabo wali ebbali obujjukira? Bwagamba nga buti obugambo obwo? Love is blind. Omukwano muki? Mwakogerako? Toziba n'omuki? Tofuuka muzibe kuki? Tunuulira enzikiriza kwoyo gwogenda okukola ki? Bayogera abasajja aboogera ebigambo ebimu ku bigambo ebirungi, bagamba nti ekyobugagga ky'olina gwe mutima gwo, toguwanga omuntu atagusaanidde. Bali boogera ku maka. Era kano tukagamba abafumbo bokka bokka. Naabo basuubira okukola ki? Kufumbira oba okukola ki? Ekyobugagga ky'olina gwe muki? Toguwanga oba n'oguteeka ewantu wegutasaanidde. Manyi kyategeeza? Weegendereze nnyo kwani gwogenda okuwa ki? Omutima gwo. Tayimu etuuka n'ogumuwa, sibe kiri? Naye oguwa ddaani. Oyinza okugumuwa n'agusuulayo eri gyesagala kwogera. Bwe nolowooza nti okoze ki? Ogumuwadde n'agulinnyirira, n'akukaabya, n'akusambasamba, omuwadde kyekyo. Kati agamba nti ekyobugagga ky'olina kanzuka huwa qalbuka. Ekyobugagga ky'olina ekyekusifu gwe muki? Togezanga n'oguwa omuntu atakoze ki? Asaanidde mu Busiraamu yaani bw'abeera mukyala noonya omusajja alina akidde enki? Entuufu. Omusajja amanyikiddwako nti alina empisa z'eddiini y'obuki? Y'Obusiraamu. Omusajja amanyikiddwa nti mu nneeyisaaye n'obusobozi bwabwe olina obusobola okuba nti akola ki? Akulabirira. Tebannabagenda nnyo ku musajja alinawo ki? Sente. Naye nga naye bw'omufuna oba ogeze mu VIP. Tuli ffenna? Kubanga si byangu byagatta bimeka? Bina. Eddiini nga yeeyo bisimillahi masha Allah, ng'empisa ki? Zeezo, nga ne sente tebitera kukwatagana nnyo, simanyi lwaki, naye nga gyebiri sibiwakanya. Naye tebitera kukola ki? Kwatagana nnyo. Ddiini nga y'amaanyi nnyo, nga n'empisa zeezo, ne sente nga zeezo. Saba Allah abateeke mu VIP baaba. Oba ogeze mu ki? Oyo twamuvaako ne tumaliriza abataaliwo. Olwaleero twogere katiri nnyo, ate ye omusajja nga ayagala okuwasa awase mukazi ki? Tufena? Omusajja tumutegedde bw'alina okubeera.
kwoyo omukyala ayagala okufumbirwa. Ate ye omusajja ayagala okuwasa awase mukyala afaanana atya, ali mu mbeera ki? Wa awsat azawj aidan bi an yuhsina ikhtiyar man yuriduha zawjatan lahu. Obusiraamu bwalamira omusajja agenda okuwasa alonde bulungi kwoyo gwayagala okubeera nti agenda okubeera mu maka agenda okubangala amatomeka, alonde buki? Alonde bulungi. Eddiini y'obusiraamu nekulaga nti bi an yakuna awalan asaasu ikhtiyarihi li sharikati hayatihi hubbaha lidiiniha. Ateekeddwa okuba ng'omukyala gw'oyagala omugambe nti nkwagala era nkutwala batuwoowe, ng'ayagala nnyo eddiini ye. Amakulu nga waaki? Nga mukyala waaki? Wa hirsaha, era ng'eddiini agyekwatako nnyo ala adai awamirihi, ng'ebiragiro bya Allah byalagira mu Qur'an ne mu hadithi z'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Omukyala gw'olina okuwasa alina okuba nga abyekwatako ki? Nnyo. Tuli ffenna basiraamu tulina enjogera yafaawo gye mumanyi gisagala kukoonako nnyo. Allah yalungamya, kamutwale ajja kutereera eyo mpolampola. N'omutwala ng'owooza Allah yakola ki? Yalungamya. N'omutwala mwaka gumu, myaka emeka? Akoze ki? Akulemye. Myaka emeka? Mbadde sinakujja wano, nina katambike badde mpulira ka mukadde wange owe Mityana, n'atuuka ne ku level ng'asobola okugenda mu ddalasa naye ng'asamira, naye nga gw'omulina nga ddalasa agenda naye ng'ate yakola ki? Asamira. Kubanga wagamba nti Allah yakola ki? N'omutwala nga bwakola ki? Nga bwali, nga totunulidde biki biriko, wabula watunulira ebisigaddeyo n'ogenda okutunulira ki? Eddiini. Agamba bw'ati, ateekeddwa okuba ng'omukyala gw'onaawasa ekyandibadde kituufu ng'eddiini gyakola ki? N'ebiragiro bya Allah azza wa jalla nga biteeka mu ki? N'ebyo Allah bye yagaana nga bimanyi nti Allah abikoze ki? Abiganye. Oyo singa omufuna tandikirawo ogambe nti taata we abeera luddawa, ng'omulabye nti alina ki? Eddiini. Si imaani, mwabula imaani n'eddiini, ng'alina ki? Eddiini. Imaani tokigendako nnyo, nonya ki? Kubanga imaani oyinza okwagala okebera imaani n'omuwasa mu kisiibo ng'erinnya eri mu 150, si bwe kiri? Nga bwe kigwako ekola ki? Esala. N'omuwasa mu Ramadhaani, mu Shawwali n'omutalaka, kubanga owasizza imaani. Tunuulire eddiini. Eddiini mugimanyi? Tugimanyi eddiini y'Obusiraamu? Tunuulire ebikwatagana naki? N'eddiini. Omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali ng'ayogera ebigambo bye, oluusi twabifuna bubi nze nga nze masikini, nammwe mwandiba mwabifuna buki? Bubi. Naye kansooke nsookereko Allah azza wa jalla nga bwe kiri mu oda nti tusooka Qur'ani tuzako ebigambo byani? By'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla mu Qur'ani ey'ekitiibwa nsuubira okuba nti tabuulira nk'omusajja yenna ayagala kuwasa kwani gw'alina kuwasa okuggyako mu aya gye yakubuulirako omukyalo omulongoofu afaanana atya. Omukyalo omulongoofu, aya eyo eri mu suratu Nisa, aya ya 34. Asatu? Eyo aya erimu ebigambo biringa 3, nga buli yenna ayagala okuwasa mu nsi yonna bw'abitunuulira n'abigoberera awona okusula mu galaji ng'emmotoka biidhinillah. Awona omubbako akazindaalo. Kazindaalo mukamanyi? Kano mukalaba kano kaki? Akomumaka bakabadde abasajja abasinga obungi tebakalina, tamanyi na gye kali, ate kawayaleesi talina kyayogera mu maki? Makange talina wadde ali ku mami agambye mami akoze ki? Mami ajja kunkuba. Tayinza kulambula n'abazadde be kubanga mami akoze ki? Ne sente azina yagala kusaddaka mami agambye atya? Akazindaalo bakola ki? Bakatwala. Naye ng'ensonga ezisinga obungi kwe zirina okutubako akazindaalo kano, mu kulonda kuno tetunulira nnyo bantu Allah bawadde eddiini ye, tutunulira ebintu ebikola ki? Ebisigaddeyo. Allah azza wa jalla yagamba bw'ati, a'udhu billahi minash shaitani rajim, fassalihatu, abakyala abalongoofu, min sifatihinna, mu bitendo Allah bye yabawa, qanitatun, babeera bagonvu. Babeera baki? Babeera baki?
Eriani eri Allah azza wa jalla ne babba baabwe. Omukyalo omulongoofu abeera atya? Abamugonva eriani? Eyeddiini. Qanitatun fassalihatu, era kuwa ebitendo by'abakyala abalongoofu. Agamba nti fassalihatu, abakyala abalongoofu, min sifatihinna ay makulu, qanitatun, babeera bagonvu nnyo eri Allah azza wa jalla n'eryani? N'eryani? Baawe. Hafidhatun lilghaibi, beekuumira babba baabwe mu ebyo Allah bye yakuuma, oba mu ebyo byonna ebisaanidde okukola ki? Bakuuma ebiragiro bya Allah, ne bakuuma n'embeera zaabwe eri babba baabwe. Oba nakigera mu Luganda, bakuuma ki? Ebiragiro byani? Ne bakuuma neki? N'embeera zaabwe eri baani? Amakulu nti omusajja bw'agenda e Dubai, tugeze kale, oba agenze Kenya, tekimwetagisa kuleka kamera mu ddiiro singa aba Allah ng'amuwadde salihatu qanitatun hafidhatun lilghaibi, ng'amuwadde omukyalo omuki, kikwetagisa okussa kamera CCTV mu ddiiro ne mu kisenge, gwatagenda kuzanya firimu ekolayo ki? Lwaki gye ziri? Si zababbi. Mbabulire mazima kano kama, kamera ezimu eziri mbisakati si zababbi, atayiza mukazi nga bw'atayiza omusibe. Era bw'akomawo kyasa okutunulira si mubbi yayingidde, atunulira mukyala we yafulumye bati yakoze ki? Kubanga akimanyi nti waaviirawo naye akola ki? Avaawo. Lwaki avaawo? Tali mu abo balina ddiini. Omukyala nga alina eddiini tayinza kuva mu maka ga bbaawe nga bbaawe takoze ki? Mukategeddako? Agenda okugavaamu amala kutegeeza ani? N'amala n'omusaba oluki? Kubanga agondera Allah yamugamba nti mubeere wansi w'abani? Kati agamba nti fassalihatu, abakyala abalongoofu, ayi min sifatihinna, mu bitendo byabwe, qanitatun, babeera bagonvu nnyo eri Allah azza wa jalla. Era bagonvu eri baani? Hafidhatun lilghaibi bima hafidha Allah, bakuuma ebyo Allah bye yakuuma eri babba baabwe, bakweka Allah bye yakweka. Mukategeddako? Eri baani? Wadde nga tebaliiwo. Ani amenye ebyo? Bakweka ebyo Allah bye yakola ki? Nga byabaani? Kati obuzibu kumbuuza nti ebikiseeka naye nkugambye nti naye wabaaki? Bakweka Allah bye yakola ki? Bye yakweka. Naye kasasalawo okwebikkula nga toliiwo, please mwegere ki? Mwegendereze. Kasita yeebikkula, kasita afuluma, kasita agala n'okusaala, kitegeeza nti gw'olina empagi y'eddiini tekola ki? Teriiwo. Bw'atyo Allah azza wa jalla abadde akutendera abakyala abalongoofu bafaanana batya? Ate ye omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yalinga atubuulira mu hadithi gye mmanyi obulungi ennyo, njagala ngikuuneko kubanga mugiwulira nnyo. Yagamba nti tunkahu almar'atu, omukyala awasibwa lwa bintu bimeka? Mwagiwulirako hadithi eyo? Bwe mugamba nti temugiwulira nkoko mugamba seka tuddemu ewantu awo, nagyogerako ko wano era lumu. Tunkahu almar'a, omukyala awasibwa bintu bimeka? N'agamba ekisooka wangi? Temukulembeza ekyo, yogera hadithi nga bwe yali. Tewaliiwo, alhamdulillah. Tetulina ko taboti yaliiwo, eyaliiwo wamma. Wangi? Lidiniha? Aqida. Mu hadithi nga bweri. Obulungi bwe, lijamaliha. Obuki? Obuki? Ekyokubiri? Obugagga bwe. Limaliha. Enki? Ekyokusatu? Family gyakola ki? Gyavaamu. Ekyokuna? Eddiini. Muwulire bulungi ebigambo bino. Bw'oba tutudde wansi nga bwe tusaba Allah sasira ya Rabbu, nga tutuddeko wansi ku byetegereza, oyinza okulanduka ng'olina by'oyogera mu bantu nga si bituufu, ate ng'olugera nti olowooza oyogera biki? Ffe Allah yatulagira okuwasa omukyalo olw'emmaali ye, nze mulabye musuubuzi mu kikuubo, kangende mukole ki? Ani yakugamba? N'ogamba Allah yakola ki? Ono mulungi. Era bw'omuyiwako amata akola ki? Baganywa. Mata ki ago? Gangamiya gante bakola ki? Baganywa. Sigenda kulaba ebisigadde byonna byonna Mungu anabizingira awo.
naye buno bulungi bwayina nze ankoze eki ekimwogedde yakimukozesa ne muweeru w'omuzikiti ankubye naye katonda bakaaba ankoze eki katugende n'omutwala nonoonyeza famire oga nti famire erimu kati baminisita bana nono omwana amaze senior 6 kangene mujjeyo nange mbere nga ndiko mu famire z'abaani z'abahonalebo ninga bahonalebo bonna bana abaana tekuli amanyi sola 5 naye golengedde famire nti yabaani yabahonalebo nogenda n'omukola ki omubaka nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam njaga tumutegeere bulungi mu hadithi eno y'ebintu ebimeka yali akutegeeza nti inna min adati kathir min annas enkola y'abantu abasinga obulungi anna minhum man yarghabu fi zawaji min almar'ati likathrati amwaliha ennamba esinga obungi kumagala okuwasa bawasa abakazi olwa sente zaabwe agambye atya ennamba ekola ki mu nkola emanyikiddwa abantu abasinga obungi bawasa abakazi ku lwaki wa minhum ne mu balala man yarghabu fi zawaji min almar'a lihasabiha n'ennamba endala nnyingi nnyo bw'ayagala okuwasa atunuulira ki famire sibe kiri wa minhum man yarghabu fi zawaji lijamaliha waliwo n'ennamba endala nnyingi nnyo nga yatunuulira buki naga nti amma anta al insan ayuha al insan al akil naye gwe omugezi wandiwasizaani haditha kitegedde ekuwasitoole mu mbeera z'abantu abasinga obungi buli agenda okuwasa kikyatunuulira naye tennakulagira mukategedde tennakola ki naye kubuulira muada mu nkola eya bulijjo buli agenda okuwasa biki byakola ki naga naye gwe omugezi wandiwasizaani yo mbaka eno hadithi yali nasiha kwali kubuulirira kwa mbaka nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam ko yenna yagala okuwasa nasiha nti nkubuulirira nga bonajo nomugamba nti abasinga obungi bagenda ebweru nga bagala kugula motoka abala bagenda ebweru bagala za kuwasa abala bagenda ebweru bagala za poloti naye nkwegayiridde ng'obwogenda nonya za muzikiti oba omugambye ekyawo oba omukoze ekyawo eno hadithi tayinaako komandi gyeragira newankubadde nga byeyayogerako birungi singa allah abikola ki abikuwa naye yali abuulirira era nga akunyumiza ennamba y'abantu abagenda okuwasa abasinga obungi batunuulira ki sente bulungi ne famire n'agamba nti amma anta ayuha al insanu al akil naye gwe omuntu omugezi faj'al raghabataka dira okwagalako ng'ogenda okuwasa al ula choice gyoba okulemeza namba 1 fi zawaji min al mar'ati sahibatu ddin naye wasanga waki otegere kyagambye omugezi wasa waki naye nga yamenya ebiri ebisatu naga naye gwe omugezi wasa waki wa sahibatu lkhuluqi lkarim era wasa wampisa zaki naga nti wahdhar naye wegende makulu ga hadithi eno erimu ebigambo nti wahdhar wegendereze an tukhalifa nasihati nkwewaza okuba nti ova ku kiraamo kyange gwayitibwa omugezi ogenda kuwasa nkwewaza okuva ku ki kiraamo ki fa innaka in khalafta nasihati bonaava ku kiraamo kyange kyenkulamidde taribati yadaka awo ge makulu ga hadithi eno nti ennamba esinga obungi etunuulira nnyo sente netunuulira obuki obulungi netunuulira famire naye gwe omugezi ng'onaawasa tunuulira ki ekyo kiki ekyo kiraamo kyamu ki nakuga naye bw'onaayawukana ku kiraamo kyange ojja kuba okoze ensobi taribati yadaka waliwo sheekhu yagamba nti ojja kwevulunga mu ttaka ekiraamo kyange kigamba nti gwanaawasawasa waki wa ddiini newankubadde nga banna abasinga obungi batunulidde bulungi na sente na famire naye gwe omugezi tunulira waki bw'onaava ku kiraamo kyange taribati janabaka sawabu ojja kuba tofunyeemu makulu mu kuwasako ani ategedde hadithi eno okuva n'olwaleero ani agitegedde eragira ki jazakallahu khaira ekulaga nti bino ebisooka ebisatu singa allah abikuwa fabiha wa ni'ma ebyo kirungi nnyo nsaba allah ebewo ya rabbu
amukuwe nga mulungi, amukuwe nga wa ssente, amukuwe nga wa lulyo, naye singa ekyokuna kibula, nsaba Allah amukumme. Ati mugambye amiina. Mutidde. Abasiraamu mwagala ebintu bino ebisatu. Olabye mpaka bayogera. Namwe wedda mugamba amiin. Amiin. Bwe ngambye nti baba tabina bino ebisatu talina ddiini, nsaba Allah amukole ki? Nga nti nedda seeka giro siisemu kati. Mukitegedde? Taribati yadaka. Bw'ona ava ku kiraamo ky'omumaka n'ogaana okuwasa alina ki? Kino matlub wa hasanun, okubanga Allah amuwadde ng'alina obulungi, alina beauty, mita beauty, n'amuwa ng'alina ssente diriho, so kiri, n'amuwa nga famire gyavaamu nki, ebyo byonna byonna nva nki, bannaye bakuwa emmere ng'eriko enva endiirwa ndowooza oyongera okusanyuka, so kiri, naye akumma enva akuwa enva endiirwa, okola ki? Tobeera ng'oli yagamba nti enva zino zibadde nnungi naye zibuzeeko saladizi. Olwanoonya wanakwata ensobi ku munne yafumbye emmere, ati emmere neewoomye koko ebadde nnungi nnyo n'ennyama naye kubuzeeko ekintu eki saladizi. Naye nga wali alumu enjala nga yagala saladizi, enjala ekulumya saladizi. Kati tugende wano nti omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali akwewaza okuba nti mu byogenderera okuwasa otunuulira ebintu bimeka? Bisatu. Nga yagala osobola okutunula kintu ki ekiyitibwa ani? Basiraamu awo nze nammwe awo tusuulidde ensobi. Wano basibusa amaka gavaamu abaana abagenda okugenda mu kulengera ekitangaala ky'omuliro. Kubanga bwewasa maama we nga tutunulidde ki? Ddiini. Wafumbira taata we tutunulidde ki? Ddiini. Bwe muvudde amaka okuba nti gagenda kusajjuka, ono agambye nti zengenze mu muzikiti, ono agambye nti zengenze mu kyaki. Naye nga bonna bali maka ki? Gamu. Temubiwulyako ebyo? Nga buli mwali mu kiddiini ki? Ne buvudde amaka okugamba nti abawala bajja gendanga mu muzikiti kubanga olina imaani, abalenzi bagende mu ki? Mu ssabo kubanga nze ndi wampewo. Butatunuulya ki? Ate gyebiri nga abaana abalenzi bonna bali ku ddiini ki? Ya kitaabwe, ate abawala ya nnyaabwe. Lwaki? Mu kulonda kuno tuwoza love is blind. Love eziba maki? Tobeera nkoki? Muzibe w'amaaso. Olaba era byoyagala obikola ki? Obimanyi. Tunuulira waki? Gweva mu blind. Blind egenda okujja nga omaze okutegeera nti ddiini ekola ki? Weeri. Bwatyo omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba, yagamba mu njagala kutematema obulungi n'olulyo kubanga tubimanyi nayo bikulu birungi, so kiri? Obulungi naki? Obulungi buno bwe tubutematema, nannyini nsi ya Allah, so kiri? Yakola Uganda, nakola Sudan, Kenya, Tanzania n'ensi esigaddeyo ezemanyiiko entini, so kiri? Naye buli omu yamuwa bw'alina okulaba obulungi. Ayagala okitegeera obulungi, kwanta Nalulungi wa Uganda omutwale mu mpaka za Nalulungi wa Somali, ayitawo? Ayitawo? Lwaki? Obulungi buli omu abulaba mu ndaba yiye nga ye, so si nga bo. Nga ki? Era kino ntiro kibagamba nga tuli musomo bufaanagana bwe guti. Lekerawo okuba n'akajanja eri embaga ya munno ogambe nti omukazi gwalese nga mubi wuwo. Si ki? Si wuwo. Ye yamulonze nga muki? Ate gwe oleeta akajanja ku mbaga nti baaba amazeemu amaanyi. Maanyi ki gakumazeemu? Oddeyagala gaaki? Amazeemu ki? Mama dyanjiye nayita omuddugavu bwatyo sebo. Obulungi buli omu abulaba mu ndaba ki? Era kyandibadde na kirungi ng'ogenda okunoonya gw'onaasiima kuba nti gwe wennyini nnyini gw'ogamba nti nkoze ki? Nova mu ngombe egamba nti nkusiimidde akantu kano. Mubuyita buntu nanti omanya nti akusika woowe, teri kantu kawoowe. Munsonyiwe okyogera ekigambo ekyo. Buli akayita akantu sika ki? Ani akalina akawoowe nga bayita kantu? Ani akantu ke? Omanya nti akusika halaali kaki? Ka haramu. Nkusiimidde akantu ako mwasika ki? Sika woowe. Kyandibadde kirungi ono yennyini n'alaba omuntu gwakola ki?
kubanga kinate kigenze mu kamera kubanga entonda Allah gyatonda ebitonde ebyo buli kiyungo kye yatonda kina gwe kisanyula muntegedde olubuto lunene gyali owembaliga gyali omuddugavu gyali ayagala abawanvu buli kiyungo Allah kye yatonda wali kukikola ki waliyo agamba nti zene bajjanga ayavula naye ayina amaaso ng'obulungi bukoze ki buweddeyo sibe kiri waliyo agamba nti zene bajjanga afaanana atya naye kasita abeera ng'ava mu busoga ebyo bikoze ki kati obulungi buno si kyekintu kyojja okutunulako okugamba nti buli muntu atunulire agambe nti mulungi era n'okujjoga nti bannaye mulaba gwe nalese mulungi mulabye muki eba nkola y'abavubuka abakategeera ebintu by'amaka okulowooza nti omulungi owuwe ye mulungi wabaki muntegere mu Isiraamu omulungi owuwo wuwo n'omulungi wo oliki wuwe n'owabali waabwe mukategedde obwe bulungi kati kyova olaba nti omubaka Nabi Muhammad njagala kujja mu hadithi eno sallallahu alayhi wasallam nti bw'oba khairu nisaa'i omukyala gwe bagamba nti yasinga obulungi man idha nadharta ilaiha sarratka singa omutunulako bwoti ng'akusanyusa kasita akusanyusa newankubadde bano abeene ebbali bagamba nti batunula matagafa naye gwakola ki oyo ye mulungi mukategedde kasita akola ki wa idha amartaha ata'atika bw'omulagira tekyalina kulagira okola bukolozi najja nakola ki nti waje haji naye nga waliyo omulungi oli gwemanyi nti mulungi ng'oyagala kuteekawo omuzindalo mumaka omuyite kubanga omulundi ogumu takola ki n'ogwokubiri kyetagisa kuteekawo kaki oba kadde okalinyako na buli okuva kakwatako omukolo okalinyako buki bulinnya amanyi nti omukola ki takulabawo ennamba esinga obungi mbavubuka mweripye ku kigambo bulungi nemugana okutunulira eddiini n'empisa n'omaliriza ng'olese emmaka akufudde kifuula nnenge upside ki down nga yeye musajja gwe muki naye nga ku bodaboda era bagamba nze sizanyirwako naye ng'olimbira nawe bimanyi nti okola ki olimba oludda mu lujja nga bakuzanyirirako mpi siba kiri naye nga watunuulira ki ate omulala namweta lwamulese lwennyini nnyini oli namugamba nti nkusiba 2 wiiki ekiddako alina kubeera wange tomusobola gwe obulungi bwako tomukola ki tomusobola nimutanga okulwanirawo okuva ku lw'omukoze ki kuva lw'omuleese bakusiba mmeka 2 era ku nkomerero nakuwangula kubanga alinawo kasente ye mukamaawo nemiraba nk'ebyo mubiraba saba Allah tasi ya rabbu lwaki kugaana kutunulira ki kati omubaka ali mukuwa omukyalo omulungi yaliwa gwe bw'omutunulako bwoti akola ki ebbanga ly'omalanga omutunulako takusanyusa genda wegayire Allah mugaye nti Allah ono yensaba omujje muki mu bwongo bwange kubanga tankola ki tansanyusa newankubadde ensi yonna egambye nti mutwale tomutwalanga nga bw'omutulako takola ki mukategeddako muddeyo emisomo egimu gikwatagana osiya zitula okwogera wano toyambalanga ngatta ekunyiga kubanga esanyula abalabi mukategedde towasanga omukyala nga bba abalala bagamba nti mulungi naye nga gwe bw'omutunulako bw'oyingira mu nyumba oyingira nga nseenene mwe bayingira esosaayo omutwe neyewunzika amagulu mu bbanga bwe beyingira mu kisubi eyingira ki nerowooza mu tebagiraba babakwasi bazo tebakwata mintu bakwata buki nga naawe bwoto bwoli bakusika basikama bakuzera kuki lwaki walondera abantu n'ogana okukola ki tukyegendeze kino obulungi kasita omutunulako n'akola ki ekyalo kyonna nebakigamba nti oyo mubi naye nga gwe omuvubuka ayagala okuwasa omutunudeko nti muki akusanyudde oyo gwe bamukola ki ekyalo kyonna bakigamba nti mulungi naye nga gwe bw'omutunulako takola ki abeera muki akuwa Nabi Muhammad naga nti wa idha aqsamta alaiha abarratka nga bw'omulayirira nti maama gundi nkulayiridde omulenzi oyo tegeza naddamu okulinnya mu lujja wano agamba nti taata gunsinze
tagenda kuddamu kukola ki naye waliyo gwolayira aga nti ddamu okirayire mpulire anti wallahi noddamu nogenda ku mbaga nga tontegeezezza ojja kiraba ogambye otya kiddemu musajja mukulu abadde atanso gamba ojja kiraba laga nti mbadde nsaaga naye nga nyambuuza nti kiddemu muki omukazi omulungi bw'omulayirira nti kino sikyagala taddamu kikola ki naye gende waka olayire ogambe nti saagala ngeze nga kibasiraamu mugezi bye muyine waka nga ki omu yaba kitugamba ani saagala kuddamu kuva wano nga tokoze eki ndayidde bw'ova wano eyo ki talaka so kiri naga nti ojja kuba tunaba kusimbula nga nkoze eki manya okuba kutomera obulamu kuyiwa face naye nga wakola ki watomera naye nga wolowooza nti gwe otutte ki bimanyi okwekyanga tubyogeramu nga tusaga naye nga bituufu oyinza okulowooza mbu olinnya yamagi naye nga yamagye ngaenyukutemu ekyuse gwe olinnyo papa ng'ogita yamaki kumbe yaki yamagye ebadde ejji nefukaani nebakuba kibooko munda omwo walinnye kulya magi nolinya yamaki abo gye bali mumaka nga amutwala amanyi nti atutte magi kumbe atutte maki magye muntegedde kati nawe tunuulira nti bw'obanga omulayiridde asobola okukyusa mu kyolayidde oba kanokonako bwe nti ndabye ddala nga abasajja nga bamenya emitima naye munsonyi olwaleero lokaloka kano bakatwala dda tekakyaliyo maka obulako kimu kyokka kubuuza nti ani akonkona akugambe nti genda oggulewo era bwe babuuza nti ani akonkona nogenda noggulawo nga tomaze musaba akubuuza ani agambye omuggulira obeera kimaka ng'akubuuza nti ani agambye omuggulira yeki ye mami aba mukyalo oyo abani mami nakyo kimanyi ekyo yakubuuza nti ani agambye kola ki naye nga ani yanibuuza ekibuuzo ekyo mumaka gwe omusajja gwe wandibuuza nti ani akola ki ani akonkona naye kasita olya nga bikyuse mumaka ani akonkona kangende muggulire toggulawo ayinza okuba muganda wo nga yazze ayinza okuba taatawo niwagala tokola ki toggulawo ogeze oggulewo ndabe kano baba bakatwala dda tokyakola ki tokyayogera naye nga mutuufu ofulumanga omuki naye nga obuzibu buli luddawa tewatunuulira nsibuko yaani gweolina kukola ki gweolina kulonda alina kubeera nga bw'olayira awulira ebyokoze ki bw'omutunulako akola ki bw'omulagira akola ki bwatyo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwakumenyera omukyalo omuki omulungi naga nti wa idha gibta anha singa obulamu kawo n'obulawo katini hafidhatka fi nafsiha omukyalo yakwekuumira wa malika nakuuma naki akola ki akwekuumira nakuuma naki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un osinkana amaka ge tuwangaliramu olwaleero nga kafuluma bwati nti nti gwanzu ono ng'agenda luddawa mwambiyasi oli gwanzu ono ki ambiyasi ogenda okudda nga byonna balekooteresa ebbali babikola ki babitwala dda lwaki tewatunuulira biki byolina kukola ki kutunuulira abasemba banya okubuuza ebibuuzo seeka nno gw'osaaga nga nabeddiini nabo bakola ensobi ekyo tukimanyi bulungi bakola ki naye njagala ombuulire era njagala okitegeere bulungi nakigambako n'omusiraamu omu bw'oba oyingira emmotoka n'osiba omusipi tekitegeeza nti emmotoka tejja kufuna akisidenti enzikiza gy'olina eyo mukosiba omusipi ng'owonye ate okusiba omusipi kitegeeza nti essaawa yonna ofuna akisidenti naye oyagala obeeko embaako gy'owonako Allah nga kusaasidde ensonga kyosiba omuki singa tosuubira kufuna akisidenti toyinza kusiba muki mukategedde gwe weegendereze mwabo b'olina okuba nti bw'owasa naye ekyo tekitegeeza nti ojja kudduka enteekateeka zaani ayinza okuwa omukyala nga kyekigezo nga byonna wabikola ki wabitunuulira naye nakuwamu ki
yono yasibye omusipi ate emotoka negwa ku accident. Kitegeeza nti okusibya omusipi tekigana emotoka gwa kuki ku accident. Mukategeddako naye ng'omugezi alina kukola ki kukola ki kati omugezi alina kuwasa mukyala alina mpisa za ddiini ng'alina eddiini nga newankubadde abalina eddiini bayinza okufuukira ki naye ng'alina kuwasa waki wa ddiini. bw'obanga ovuddewo yeekuuma n'akuuma neki naye kati olwaleero gezaako obugeza weezirisa obe nga afudde olabe kiki kyagenda okukola mu nnyumba omwo nga tannakuba mulanga amala kutunula kyapa wekiri n'akijjawo nasooka tunuulira byonna byamanya ebituufu bibiri n'abikola ki naga nti wuuyi maama nnyabo Allah amukoze ki mwe mugenda okujja nga ye omutima gugamba nti bageza ne babiri abiri wano akaba akuba wano naye akuba ku kyapa akuba ku ki tasobola kukuba maliyo wadde wooli oba tokola ki toliiwo. Kati Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam olabadde akuwa omukyala gwolina okukola ki gwolina okuwasanga mukyala mulongoofu ow'eddiini. Bulumu bwe yali nga ayagala okuwasa mama fayitibwa Ummuhani, oyo yali muwala wa taata w'omuto ayitibwa Ali ibn Abi Talib, n'agenda amwogereza ani ayogereza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuzatugenda kumaliza n'ako akajjako mu maaso awo. Bwe yagenda omwogereza mama waffe ono Ummuhani ibnata ammihi yali muwala wa taata w'omuki omuto Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma. Omukyala ono yagaana fa'tadharat ani zawaji kubanga yali mu kaseera ako nga namwandu naye ng'alinawo abaana nawe njagala okukujjira. Waqalat ya Rasulallah, omukyala n'agamba omubaka nti ya Rasulallah, sigenda kukola ki kusobola kukola ki kufumbirwa. Nti lwaki? N'amugamba nti inna li atfaran sighara, nina abaana abato, ar'ahunna, nkyali mubalabirira, wala uridu al inshigal bighayrihinna, saagala kubako na bintu bimbuzaabuza kulaba nti mbali azamanya nga bakyali baana baki. Omubaka ebigambo bino byamukosa nnyo. Fata'athara nabiyyu sallallahu alayhi wasallam biqawliha wa madahaha biqawlihi sallallahu alayhi wasallam. Omubaka nawulira bimukoze ki nti omukyalo ono obulongoofu bwe yayina yagaana okweyagaliza nga ye, n'alowooza ku baana bano abato singa afumbirwa agenda bajjako omutima gw'obwana obuto basaasira n'obakuza abeeri nti bawangala tebafunye hakki yaabwe. Naga nti mukana akaseera sigenda kukola ki kusobola kufumbira. Lwaki? Nkyali bize n'abaana baki. Tufunamu ekyokuyiga nti omukyala namwandu ng'alina abaana abato asobola okulekawo gaapu abaana bano bamala okukola ki, kubanga bwanaafumbirwa ajja kuba yeetagisa okulabirira abaana babiri. Mukategeddaako omwana omugole n'abaana abato anti bafuuka babbebi. So kiri sekigambo ky'obuzibu kyemukozesa. Kati ajja kufuna obuzibu ali azamanye abaana bano abato ng'alabirira omwana omuki omugole. Naga nti ya Rasulallah, sigenda kukola ki. Omubaka sallallahu alaihi wasallam mu kuwanda omukyalo maki yagamba nti khairu nisa'i rakibna al-ibil, mbakyala b'Abakuraishi bonna abakyala abalongoofu, salihu nisa'i Quraishi, abakyala abalongoofu bakula bino wammanga. Naga nti ahanahu ala waladin fi sugarihi, omukyalo omulongoofu ne bw'omuwasa ng'olina mwana oba ye alina mwana abeera wakisa nnyo eri omwana omuto, tafaayo kutunulya mwana waani. Mukategedde omukyala omuki. Kati ngenzako mu levo yaabwe ayinza okuwasa omukyala ng'alinayo omuki omwana kubanga ayinza okuba nga gwe weeyagala. Kankyogere Mukama nga weetagisa twakiyita tutya mu musomo guli gwasooka ng'emmundu yazijjayo okugombolola, yazizzaayo n'amaana azikola ki n'azijjayo nga gwe gukola ki. Abo bangi laga nti nze saagalira njagala abo bokka abo bazirwanako ki freedom fighter veteran ye bakola ki nga ye kikyakola ki tomuvuma busiru kubanga twagambye nti obulungi businza ku kikyokola ki. Yagamba kati najja amufula nga alina omwana omuki bw'abeera mulongoofu mweyo levo ateekeddwa okuba nga alina ekisa ku baana abaki abato. Kati omubaka n'amusotaga nti abakyala b'Abakuraishi abakyala b'Abakuraishi abalongoofu bakyala abasinga mu bakyala bonna mu nsi.
lwaki ahnahu ala waladin fi sigarihi bakisanye eri abaana abato nga baki baba bakisanye eri abaana baki abato kitegeeza nti maama waffe ono yagaana okwagaliza omutima gw'essanyu nayagaliza omwana omuki nagaa nti asigenda kufumbirwa bijja kunfulaani bize. Ekyokubiri wa araahu ala zawjin fi dhaati yadihi bakuuma nnyo ebyama by'abasajja ebyama bya bikeebi bika bimeka ebyamasente n'ebyama ebyo ebikusike Allah byeyakweka byabika bimeka. Omukyalo omulongoofu akuuma ebyamaani sente naye okubanga uzeefu gy'olimu okola ovuga bodaboda naye nga bodde ewaka kikwetagisa kumala kuyingira mu kaabuyonjo oziterekeyo omala oyingire muki otya okusimagirira ne bazikwatako mu nsawo ne bazijjamu kabonero akalaga nti booli tewategeze tewateredde ng'olina kumala kutuna booti nga atula salaamu obeko oteeka ki sente tebiri ebyo ayinza n'okugenda mu kinaabiro ng'agenze okunaba kumbe agenze kupanga busente bwe mu kaveera n'abuteeka ewantu nga bwafa bufa lwaki gwalina ewaka singa abulabako ajja bukola ki ajja bukola ki kububbayo ng'olabye nakyo baaba kati mumbeereze abutwalira maama we ayinza obutwalira bwatu mu ngeri bwe zityo nagamba otwale ono omusajja simwesiga bulungi ayinza okwavuwalirawo nga sinake mukuddemu nakola ki kokola kakola ki kati embeera ezo zonna kati mumbaka yawaana omukyalo naga nti abakyala b'Abakuraisi bakyala baba bakisanye ku baana baki eyo sayini ya bulongoofu mukategeddako omukyala gw'olina nga waliwo abaana abato oba abasanzeemu oba nga babe nga si wakisa gye bali teekawo kaani question ani question mark. Omukyala gw'olina ng'ebyobugagga by'olina byanneekusizaakira tunakola ki tunamma omalagira bwoti neweekyanga neweebuzaabuza nokola ki byonna ate kati bwe twagenze wano mulengerawo wano omuddu omusinkana buli password gye bateeka mu ssimu eya smart ng'agikozesa alinamu ey'eriiso n'ey'ekigalo n'ennamba ne kano kagundi kano nga bulonna wagenda amala kola ki tali seefu ateekamu eriiso abeeko eriiso baliguddeko n'ateekamu ki bwe yeebaka ne bakinyiga n'ateekamu ennamba nawangala ng'essimu asigaddeko kintu eki kuba nti agiteeka mu nkwawa n'agisibamu n'omusipi n'asobola kola ki neyeebaka tewali ki waliwo obutakkaanya ku ki ku ssimu nga buli password mulimu password y'eriiso mulimu ey'ekigalo sibe kiri mulimu neyakano abaakakola naye nga atunda butunzi bwati wakakoze naga anti baasoma naga nti azasibyewo nnyo bwebaka nga nayagira bwati nakibira byonna bya banka nakibira byonna bwayogedde nabo naga nti zukuka soka ombuulire ono yazza atya bakyabazukusa sira mwogera amazima bakyabazukusa babazukusa mwogera amazima zukuka ombuulire ssebo ono yazza atya mwabaddewa yogera ogenda okuwulira nga paasa egenze mu swiki ate muli aba babiri ettama oba ki bimbegamba nali mbiwulidde kati nga biri radiyo ettama okulyokya oba okwogera amaki nze tondabira wano oba bagamba sha tekinnajja okyali muwulu okyali muki omutaba na matu nze mukyala wange musalako amatu namala kola bwati naye kasamala okuwasa baasi batyo Allah bwageze ate nakikolera ki omuwulu kasitaba atanakuwasa buli kyonna omukazi kyakola nga nsobi asalako maki matu nze namala jjanga obudde bugenze musalako amatu namala kale okumpa embeera ekyemisala musalako amaki agenda okulaba nga awasizza ngaakomawo nga bugenze batyo Allah bwageze emmere eriwo ekyemisala tewali ate nakola ki kasita amala okuwasa ddamu nakola ki Allah batyo bakoze ki bwageze naye nga luli asalama ki temuwakala basiraamu abasajja basako paasi soba Allah safsi ya rabu okusomesa ku maka gano buli kyetusomesako kiri mu maka g'abantu bino ebiwandiikibwa babiwandiika nga tebalina mu Uganda naga nti mwegendereze eddiini yenki
tutematema ekigambo kiri omubaka kyeyagambye nti mutunulire nnyo ekiyitibwa ki eddiini. Bino bwe bijja bino ebisatu weebiri alhamdulillah, kasita obifuna bino bina omulundi gumu wanika omukono nsaba Allah akuwa obusobozi ogambe nti nze gwe nafuna byonna bina bikola ki mulungi nnyo wa famire sente azirina n'eddiini. Aliwa bwatyo Allah bwe yakola ensi ye omusinkana nga imaani yeeyo naye nga obulungi gwe wekka gwabumanyi nga basigaddeyo bonna 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 simuki bubwo kyagaye si bumi neki gwamwina gwabukola ki n'omusinkana nga mulungi naye nga mu kifo ky'obulungi kyayina bugenda mwonoona. Nakalo kakabagambe era kali bigambo by'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la tatazawwaju nisaa lihusnihinna, towasanga mukyala lwa bulungi bwe, fa asa husnuhunna, buyinza okubeera obulungi bwe an yardiyahunna, ne bumwonoona. Mukategedde towasanga mukyala lwa buki obulungi buyinza omukola ki. Waliyo omukazi ali eyo ng'ovudde mbana abali mu muzikiti n'abo abalungi abatulaba, naye waliyo omukazi ali eyo gye simanyi ng'ekimwendesa bulungi Allah bwe yamuwa nimbye talina nsonga lwaki ali ku street ayenda, kubanga bwe yetunako mu ndabiro mwana buli kimu kyonna Allah yakimuwa nga kyekyo. Tebaliyo kati ekimwendesa ki kiki bulungi. Ekyo mpaka kyogera naga nti wala tatazawwajuhunna li amwalihinna, towasanga mukyala lwa sente ze, fa asa amwaluhunna, sente zayina ze nnyingi, an tutghiyahunna, zizo omufuula mawale ng'agenda okunoonyanonyamu mu byonna byonna byayina, kyoyinako ekinene mahale, ate nago waganonayo kawungeezi nojja nogamuwa emisana, agenda okugattagattamu nga byonna 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 byalina kyomuyinako ki, ate nga nago galiko kwesyono ki, nga wamugamba nti anti ze ntekedde gakuwa busiraamu, naga jangu gakuwole, ojja kumpa kakadde kaako mu kamera n'ogaleeta mwadde n'amahale kaki, naye nga yakoze ki. Kati oyo bwakugamba nti va omwange ogamba otya? Bwate bagamba nti va muki. Omukyala Allah ayinza omuwa sente nezifuuka ekikemo gyakola ki, ng'afunye ku buyinza agenda okunoonyanonyamu naye nga tomugondera bulungi. Mbawulira mazima mwakulagira tokola ki, ye ate n'omala ogezaako bugeza n'obaako ne gwolabye n'ogamba nti kangatteko okubeka onamuliisa ki nga zonna ze nkuliisa na wano, nagattagatta equals get out, kola ki fuluma. Walakin omubaka tugamba sallallahu, walakin naye tazawwajuhunna ala ddiin, muwasa abakyala nga mukulembeza ensonga enkulu eyitibwa ki. Basiraamu ndoza njogedde ekigambo ddiini nkyogeddeko emirundi mingi era nkutemetemedde ani gwolina okukola ki. Temugamba nti seka yatuganya okuwasa abalungi n'abalina ssente n'abalina ekitiibwa famire, naye kulembeza ki eddiini. Eddiini gwe bayita kamala byonna atali wa bulimba. Kamala ki? Ojja kuba nga atutte omuntu ayina laboratory mu maka ge ng'ateera musawo n'empeke weeziri, just yeekeberako bwekebezi n'amanya eddagala n'akola ki bw'aba ayina ki. Naye nze tombulira byaki bya ddiini yo, omaze okukola bwoti ate katombulira ebyeddiini yo. Waliyo n'agenda okugamba nti nsiraamu singa bw'onaamunyizaga nti kwata n'obusiraamu obubwo obalowooza bwa bbeeyi nnyo, abukole ki abukuddize. Waliyo n'omulala ng'alinze kyagenda okukola ekyebbeeyi nnyo omunyizizza, yasiraamuka ate eri ebukojja si baki, n'atwala abaana bo n'agamba nti mugende mu kisibo ky'embizzi, kitamu aleetako olugezigezi kandabe kye munaaba. Kwati waliwo ki ddiini. Kati kyovola nti omubaka yafalaasira ekiyitibwa ki eddiini. Omu ku balongoofu bwe tusembyezzaayo olwaleero
kigambibwa nti yayitibwa Abul Aswad ad-Duali, omu ku basajja balemanyi olulimi Oluwalabu. Bwe yali ayogera ebigambo bye n'abaana be yabagamba nti baana bange temulina kye mumanja. Kati njogedde mu Luganda, baana bange temulina kyokaki kye mumanja. Laqad ahsantu ilaykum sigaran wa kibara wa qabla an tuladu. Baana bange temulina kye mumanja, nalongoosa gye muli nga muli bato, nennongoosa gye muli nga mukuze, nennongoosa gye muli nga temunnaba kuzaalibwa. Nabayisa bulungi nga muli baki bato, nembayisa bulungi nga mukoze ki, nabayisa na bulungi nga temunnaba kuzaalibwa. Ani amanyi ekibuuzo kiddako awo? Baamubuuza ekibuuzo, watuyisa otyo bulungi nga sinnabakola ki? Oba oyagala okuyisa abaana bo bulungi nga tebannakuzaalibwa? Kano kawulire bulungi. N'abagamba nti lianni ikhtartu lakum al umma al afifa al aqila al rashida dhati al hasab al tayyib. Bwe nali sinnaba kuwasa maama wammwe, natunuulira mukyala wa ddiini wa nsonyi ategeera Allah we. Buli anoonya okuyisa omwana we obulungi nga tannazaalibwa, tunuulira maama we gw'ogenda okuggyamu omuki, ojja kuba olongooseza eri abaki. Tunuulira eddiini y'omukyala gw'oyagala okuggyamu omuki, omwana. Na mwana ki gw'oyagala? Mukategeddako? Bw'oba oyagala mwana mukubi wa ndongo, genda owasaani, kubanga wallahi amanya mugaleke, kubanga wandiba gwe wenyini nyini olinayo kashibakawo wakewuwo. Naye okulongoosa eri abaana bo nga tebannazaalibwa kiyimiridde mu kutunuulira ni gwe oyagala obakola ki? Oyagala obakola ki? Bazaalamu. Kati bwe oyagala kuba nti abaana bo tebabeera baddiini, noonya ye atali waki, insha Allah bajja kuba sibalina ddiini. Bw'oba oyagala baddiini, noonyayo waki, biidhinillah ajja kuzaalira abaki, ab'eddiini. Ojja kuba olongooseza eri abaki. Era emisango egisinga obungi ffe abazaale tugivunaana abaana, naye nga abaana batuvunaana baki. Ojaga ne mwana wange nojja okola bw'oti nga byonna byakkoze yabikoppa ku maama we. Ani alina obuzibu awo? Mwana oba maama oba taata? Mwana wange nopisa bw'oti nga byonna omwana we byakkoze omulenzi yabikoppa ku ani? Ku taata we. Waliyo gwe nabanyumizaako omu, yali abulayo ebbanga tirinnya okuwasa, n'agenda n'atandika okukubanga ebidongo bw'ati. Temamujjukira omusajja oyo, genda kuba ebidongo empi. Tumbuuza nti kiraga nti n'atera okuwasa. Nti ki? Tyatoyinza okuwasa omukazi otamukubamuko. Mbadde nkola training. Ekijja kwani ekyo? Longoosa eri abaana bo nga tebannazaalibwa. Amakulu, tunuulira eddiini y'omukyala yenna gw'oyagala okuwasa nga tunaba kutunuulira bulungi na ssente naki na kitiibwa. Tunuulira ki? Eddiini. Eddiini ge maki? Ge maka. Ntera obagamba nga mbajjukiza, ensi tefa yonna, ensi efa maka. Efa ki? Gano amaka bwe gafa, nagano nagali, nga baga nti ensi ekoze ki? Efa maki? Era ensi terongooka yonna, ensi erongoka maki? Gano bwe galongooka nagaliwa? Ng'ensi baga nti ensi ekoze ki? Olw'okuba nti mu Saudi omuze gw'obubbi gwaggyibwawo buli maka, bw'ogenda e Saudi ne boleka sente mu kinaabiro zisangawo. Ensi yonna yonna bolekawo sente ozikola ki? Kubanga buli maka bategeeza omwana nti wobba muki? Mukategeddako? Eddiini, eddiini. Musajja wase mukazi ki? Wa ddiini. Sente tetuganye, obulungi tetubuganye, naye bulungi tubutegedde bulungi. Buli omu atunulira amukola ki? Amusanyusiza, si bwe kiri? Waliwo ayagala nga amusanyusa yalina liiso limu, tewali ttabu. Oyo goba okola ki? Saba Allah saasire ya Rabbi. Tujja kulabayo omundi ogunaddako insha Allahu taala ekiyitibwa okwogereza omukyala gw'onaakola ki?
amateeka gafuga okuwangaala n'omukyala gw'onaakola ki. Awo waliwo ensobi nnyingi basiraamu. Ensobi ki? Omusinkana amutadde mu nkawo omukono bw'ati nga peni bw'ogira bano batambula mu paaka empya nga nabo nyini bapya mu paaka ki mbuza Muhammad ono ye mukyala bakuwoye nti ono khatibu bagenda mumpa akola ki mu nkwawa bagenda mukwa basiraamu akola muki ebyo byonna butasoma ki diini mukumba mutya ne mutoka nekuleva egamba tugende yidi tugiriye waka mu nnyumba ewange namaze okupangisa ekisenge neddiiro webiri yidi jangu ki ne mutula mu nnyumba bameka ate nga shaitani shatiri akagamba kukaba Misiri shaitani shatiri kategeeza ki mu Luganda sitani ngezi nti wati omuyise ku yidi mukole bameka mateeka akyagafuga omukyala oyo gwolaba nti olimu kumwogereza ng'oyagala omukole ki mu ddiini y'obuki y'obusiraamu tulina mangi nnyo aga nti ki lwaki muganya okubawoowa serikali nkyamusitadinga kyakola ki for how many years serikali is almost 6 years now emyaka emeka ositadinga kyekyo emyaka emeka 6 nabadde nvuddemu okugamba nti bagende batuwoowe naye mu butuufu yaganye okujja ku yidi tugendeko out ffenna oyo ne mukola ki nsonga ki ezitta abadde bagenda okufumbiriganwa okugamba nti bakyakoze ki tokyafumbiriganwa tulina zaffe muki mu mutwe ate n'abazadde tebabifaako nga nti kamereka wangaye naye embwawa ekola ki ezo engero ezo evaamu nekola ki kati abazadde betulina Allah tusaasire abazadde abamu asanyuka nnyo nga mutabanyi w'omulenzi atambula ku kyalo nga abaana bonna abawala baga nti njabba wasa nga tagenda bakola ki nagenze nazaala ennume ku kyalo sizanyirwako nina ki nume ku kyalo amateeka agafugwa gwonaawasa nago weegali olina kukoma luddawa yabafe mutambula mwenanga omukutteko essimu bwebeerawo mwogera bigambo ki mukoma luddawo okufuluma okumulabako obulabi kiki olina okulaba ate tabo kyeriwaawo nze ngenda omuwasa era naye binagana yanze nyondo kaki omuwasa nekivaamu nokukola ki Allah tusaasire ya Rabbu awo tujja okutandikira insha Allahu taala nga tunoonya amateeka agafuga ki agafuga abagenda okukola ki okuwasa owangale ng'okimanyi mbwoyo goyita boyfriend wo yani ba boy enemy ki oba girlfriend nga ki galo ki musaidi y'eddiini nga galo enemy oba boy ki boy enemy oyina mulabe ki mulabe wo naye golowooza nti mukola ki mutambula abazadde abalala atambula agamba nti omwana namazeemuko namuwulirako oyo naye sagala babula ekyalo kye namuwulirako mwana amazeemu amaanyi nti ate ki simulabanga kuwadde omulundi n'ogumu ng'alinayo mwana gwasuya lwaki wayagala munezi wasegende ng'asuya abantu oba yabaaki ebyo byonna bitegeeza butamanya ki newankubadde ogenda kuwasa tekiteeza kutambula ng'osuya ki bagende nti mwana yakuze ate nsokola ki okusiya abantu byonna bwotula n'osoma fikiyo obikola ki obitegeeza saba Allah tusaasire ya Rabbu atuwe amaka amalongoofu atuwe abakyala abalongoofu n'abakyala Allah bawa basajja abalongoofu ya Rabbu waliwo abalabu kye bateekawo wano naye time bwe naaba ekyaliwo tujja kikonako omulundi ogujja inshallah tukyandikireko kyekyandibadde kisinga obulungi ng'obadde onaawasa okubangana n'omukyala gw'olina bakuba ekifaananyi ekyakatunda n'omucungwa musamale nsobola okijjawo nakyo nekivaawo akatunda naki bw'oba ng'okola juice n'okamula butunda bwokka oyinza okumaliriza ng'onywedde naye nga tomatidde bulungi kubanga olina butunda ki naye watya ng'okamula juice n'oteekamu omuyembe oba omucungwa owulira ki okayita kakyako ka juice sibo kiri bagamba nti weegendereze nnyo ng'onaagenda okuwasa tekyandibadde kirungi kuwasa mukyala gwowangadde naye nga mukuze mwenna kumala bbanga myaka 2-25 nga kumpi afuuse kufuuka mwannyoko nawe ofuuse ki
tebatera kubeera mu maka bbanga likola ki kitegedde ekyo bakinotenga NK nakano kaki gwowangadde nemukuze mwenna muwangadde mwenna mulyawo mwenna oluusi kati jjukira abawala bagenda okukola ekigambo kino bateeka mu ddiini enkola mu ddiini akkirizibwa okuwasa omwana waani naawe okkirizibwa naye tolagirwa so kiri ffe kali kyaffe ekiraba ng'ekivve naye nga musiraamu kikola ki aga naye weegendereza ennyo ne bwe muwangadde mwenna ebbanga ppanvu naafuukanga mugandawo muyinza okuyingira mu maka ne mufuna obukuubagano naye nga tewali kiraa kyonna kyonna mwerabidde ebbanga ki mukategeddako kyovola nti tubakkiriza kuwangala nga mwesitadinga kumala myaka 10 ekivaamu kiba ki kwetamwa twagala mwesitadingira ebbanga tininyaawo ikozi babawoowo siba kiri byonna ebiddako bisaye nga muli luddawa muli mbufumbo naye mwenna oli ayagala kumpi amuleka ekintu eki kimu kulya kaloti kakasagala nti gwendabye yooyo nsigadde mulaba kati nga anaaba agomaze abugani ago naavaawo njagala mulabe kati nga yambadde jiribaabu eya bulaka ndabe bwafaanana naavaayo njagala mulaba nga ali ku mukolo gwa lumbe ndabe bwakaaba ano astadinga eyo stading sinki si nnungi stadinga time ekola ki etini kubanga bwonaalwawo ennyo emyaka 10-15 ojja kumaliriza mukoze eki mukyawaganya bakikonaku wano naye sagadde kitwalyamu olw'obudde nti bwetugenzeeko tusaba allah tumalire ffena ya rabbu atereza amaka gaffe n'amaka g'abakkiriza bonna gye bali ya rabbu atuwa abaana abalongoofu abawala betuzadde allah baname kufuuka byana biwala babeere abaana abawala abalungi babeere abaana abagenda okugasa umma y'obusiraamu babeere abaana abagenda okufumira babba babeere abagumiikiriza allah tulongooseza embeera zonna zetuwangaliramu natulwansiwa ekigambo la ilaha illa allah muhammadu rasulullah